sawa yaffe eno emaliriza esembayo eddakiika zino 3 agasembayo musawa yaffe era esembayo twagala okubabuuzaako mwena berekera ku DTV twagala okubategeeza nti tubakulisaayo mu ntabwe mu nsulayo ebiba bya mizannyo nga mwana mulenzi Ssentumbo yabibatuusaako mu ngeri emu oba endala. Jjukira mu programu eno ye asiinyaako busiinya ebitonotono ebyasobodde otusinyizaako naye ng'ebisinga abireeta mu lunaku era nga byabagambye. So mu mbeera eyo ffe tubatuusaako butuusa buli kimu kyonna kyemusinga okwetaaga wano na wali. Sirinzeka ndina omugenyi ow'olunaku okuva mu kitongole kya UPPC, it is Uganda Printing and Publishing Company Corporation. Right? Yes. Unansonyiwa ekyo nno kye kimu ndowooza ate tunyola ebisingakaawo naye nga kirimu ku sayidi y'ebyamateeka mu ngeri emu oba endala. N'olwekyo ngenda mubakwasa abeeko byatunyonyola ngenda mubuuza ebibuuzo ebitonotono mu ngeri emu oba endala naye gwe tega amatu. N'ekyokubiri jjayo kapeeni ko kwate n'akatabo oba akapapula otandika okubaako by'onootinga. Tujja kuyingirako mu by'obufumbo era nayo mateeka, tujja kuyingirako mu by'obukulembeze nago mateeka, tujja kuyingirako mu by'amataka buli omu ettaka lye byayira mu byebizimbe n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. So wano weetegereze mu ngeri emu oba endala. Maama nsabisa okulaba omulabe waffe omulungi tunula mu kamera omuwe salaamu osooka omubuzeeko eddakiika 2 otubuulire gwani naye nzanyuseho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mbalamusizaako nnyo mwenna abalabi ba GTV wano wetuli era mbeebaza abakulembeze n'abakozi ba GTV otukyazaako wano mu studios zammwe. Amanya nze Hafidha Isa nga ndi mwogezi ow'ekitongole ekya Uganda Printing and Publishing Corporation oba UPPC nga tusangibwa Ntebe awo nga bakayita ku State House. Tulina ofiisi zaffe enkulu ku airport way ne wano mu kibuga wennyini mu town wano kumpi ku Kimathi Avenue tulina ofiisi yaffe ey'okubiri. Kati oli bw'aba taze Entebe ku kitebe ekikulu oyinza okujja wano ku ofiisi yaffe ey'omu kibuga n'ofuna obuyambi ku bintu ebyenjawulo nga bwe tugenda okubyogerako. Naye ate okwongera okwanguyiriza empeereza yaffe nogituusa okumpi n'abantu tulina ba agents ab'enjawulo mu bifo ebyenjawulo kati ng'Embale, Ejjinja, Hoima, Mbarara, Gulu, Arua yonna tulinayo ba agency baffe abakola emirimu ku lwa UPPC nga twabatongoza tulina enkolagana ennungi etuusa obuweereza bwaffe kumpi n'abantu. Ate nga ne ku mitimbagano nayo gye tuli tujagana nga tubyogerako naye ng'ebyo byonna tubikola okwongera okutuusa empeereza eri abantu ate nga tebakalubiriziddwa nnyo nti oli yenna ayinza okubeera gyali naye n'atufuna n'afuna empeereza yaffe. UPPC nga nyongera okulambula ku kiki kye tuli twatandikawo mu 1992 awo nga tukyali mu bukulembeze obw'amatwale oba obw'abazungu nga twajjanga ekitongole ekiwabula gavumenti ku nsonga z'okuprintinga oba okuba obutabo nti buli kyonna ekikwatagana okuba akatabo printing ne publishing ekitongole kino kyateekebwawo nga kirina okukola omulimu ogwo. Kati ffe tuwabula gavumenti ku nsonga ezo okuva mu 1992 kati bakyerupe baali bagenda nga tufuna obwetowaze ekitongole ne kiteekebwa wansi wa office y'obwa president era tukolera wansi wa office y'obwa president otukolera emirimu gyaffe. Yesebo naye ng'omulimu omukulu ffe bawabuzi ba gavumenti ku nsonga z'okuprintinga naye nga nzikattiriza nti mu mirimu gyaffe tetukola na bitongole bya gavumenti byokka nti oba ministries, departments ne agencies zokka tukola n'abantu bonna. Oli alina business asobola okujja n'agituwa ne tuprinting ebintu bye abakuba obutabo ba publishers amasomero baani bonna ababagala obuweereza obuli mu ttuluba eryo nti okuprintinga ekintu kyonna kyagadde okuprintinga tuba tusobola okuyambako. Tulina abakugu ab'enjawulo ne bakuyamba n'ofuna omulimu gwo nga bulungi ddala. Olw'ofuna bw'obudde mukyala Hafidha Isa nange nze Kalisa Isa ky'olina okumanya njagala okutegeera bino omulabi waffe abitegeere. Mu UPPC ndabye bayita Uganda Gazette muntu yeetaaga okutegeera Uganda Gazette kyeki abaffe biki ebiri mu Uganda Gazette soko otandikira
nayanza nnyo ssebo kakati Uganda Gazette oba kye tuyita ekyapa kya gavumenti lwe lupapula oba ekyapa kya gavumenti omufulumira ebiwandiiko byonna eby'amateeka nti etteeka ligambye nti waliwo ebintu ebirina okufulumira mu Uganda Gazette nga kiba kirango eri abantu bonna nti lino etteeka for instance lyayisiddwa mu Parliament President n'alisaako omukono kati mwenna mutegeezebwa nti lyayise President yalitaddeko omukono kati tukoma okumanya nti kati liyise tumanyiddako exactly kati mu bufunze nti Uganda Gazette lupapula kyapa kya gavumenti omufulumira ebirango bya gavumenti eby'amateeka yensonga lwaki buli omu aba yeetaaga amanye biki ebiri mu Uganda Gazette kati kampe ekyokulabirako tulina process gye tuyitamu okubaga amateeka nti member wa parliament oba omuntu ayinza okujja naawe endowooza ye mu parliament ne baleeta bill ne bagidiscussinga mu parliament bwe bagisiima parliament nenabanga yamakulu n'egiyisa Parliament bwegiyisa omutendera oguddako kwe kugitwala ewa president n'agisaako omukono oba kye tuyita assenting to the bill bw'agisaako omukono olwo baba balina okulangirira nti etteeka bwe liti lyayisibwa mu Parliament president n'alisaako omukono ne baliteeka muki mu Uganda Gazette olwo buli omu aba ategeezebwa nti etteeka lyakoze eki lyabagiddwa era ligenda teekebwa mu nkola kyekitegeeza nti kati process eba eweddeyo buli omu aba alina okumanya nti etteeka lyayisiddwa president n'alisaako omukono kaakati ligenda tandika okukola naye nga liyita mu Uganda Gazette wetubakubira akalango kati buli omu n'ategeezebwa nti kati ligenda tandika okukola kuba bwe liyisibwa mu Parliament president nga tannasaako omukono lyeba teligenda kukola implementation eba tegenda tandika ng'oggyeko bill efuuse etteeka biki ebirala byensuubira mu Uganda Gazette kakati ng'oggyeko etteeka nti president amaze odisayininga asayininga kaŋŋambe nti UPDF Act liyise bwe limala okuyita tulisuubira mu Uganda Gazette waliwo ebirala apart from etteeka Museveni yasayiniza president yasayiniza ebintu bingi nnyo ebifulumira mu Uganda Gazette siyinza bimalayo naye kantandikire ku season gye tulimu kati season ya kalulu tutandise electoral commission etandise okukola process zaazo okunominatinga biki byonna kati process eyo yonna bye bajja bakola babiteeka mu Uganda Gazette ne balanga nti bano be bagenda okubeera ba returning officers mu kifo bwe kiti mutegeezebwa nti be bana abantu kati gwe bojja kulina kunolabanga omuntu akyuseemu oba ki oba osobola okubuuza naye kaakati baatugamba oneyo muntu alina okukola ki tulina kukola mu Gazette exactly otegeere nti bano bagenda okukola ki bagenda okukola returning officers exactly kati waliwo n'abantu enesaawa ebibiina ebijja byewandiisa ekibiina bwe kiba kigenda okufuuka ekibiina kiwandiika kikola byonna ebyetaagisibwa omuli okuteekawo constitution yaakyo n'abakulembeze biki ne bagenda mu electoral commission ne bawandiisa bwe bayisa ne gamba nti constitution yammwe ennungi oba ejjayo bye twagalanga bye tuyimirirako ng'eggwanga mutuukiriza ebisaanyizo emikono exactly mulina akabonero akabaawula mmwe nga ekibiina mulina kala z'ebyambalo byammwe exactly ne babawa certificate olwo nga bagiranga mu Uganda Gazette era ne gundi ya pate ya Munyagwa nayo yafulumira mu Uganda Gazette okulaga nti kati electoral commission yagikkiriza n'akabonero kaayo n'efulumira mu Uganda Gazette olwo buli omu n'abanga ategeezeddwa nti kati waliwo pate empya yatongozeddwa ekkiriziddwa wemba wakwesimbawo nyinza okuyitiramu eyo pate exactly nti wali abagenda okwesimbawo nga bakozesa bali independent obanga tebalina kibiina kyonna kye balimu wabaawo obubonero bwe bakozesa naye toyinza kumala gava eri n'ofuna akabonero konna n'okakozesa electoral commission ebagaidinga nti mukozese obubonero bwe buti na bwe buti era bwafuluma oli waba ayagadde ayinza okgenda mu Uganda Gazette n'abulaba
kuliko omupiira radio entebe obubonero bwangi bataddewo n'emmwanyi nazirabye lyato exactly oli byayinza okukozesa waba wa independence nga tolina kibiina kyojjiddemu nekyo nekibeera Uganda Gazette okiyisa otya mu Luganda ekyapa kya gavumenti bwotyo bwokiyise bwotyo bwe tukiyita kati abantu eyo ne Uganda Gazette bate bakimanyi eriyo ekyapa kya gavumenti omufulumira ebyamateeka ebya gavumenti otubuulidde ku bill n'otubuulira ku bino ebyetugendamu bya electoral commission and so on waliyoko ebirala byolese amaka gayingiriramu mu Uganda Gazette wali ebirala nga sinava ku byetulimu kati ebyakalulu byetugenda tuyingiramu naabo otunaba tumaliza okulonda mu 2026 abana babayiseemu balina okulangirirwa mu Uganda Gazette olwo basooke balayizibwe batandike okukola navuganyako awantu awamu naye waliwo yaŋŋamba genda olabe ku gazette ku district oyinza okuba tofulumidde ku gazette era nagenda nze ne bandaga baali batutimbye tuyiteeyo kati twabaddewo n'akalulu wano recently akanalukoola abantu ne bagamba nga tetunaba kulaba obamulayiza tebanabamulangirira mu Uganda Gazette biki lwansonga nti process aweggwe era speaker n'ategeezebwa nti nalukoola yayiseemu oba gundi yayiseemu n'alangirira kuba alina okutegeezebwa mu butongole nga kiyitamu ki mu Uganda Gazette nti gundi ekyapa kya gavumenti nga tegirina kusoma gwali eyavuganya n'omala okuwangula ekyapa ky'abakulu bano nekiba nga tekirina kusoma oba tonna bakuba mukulembeze right exactly kuba abantu balina okutegeezebwa nti mwayise mu kalulu ono yeyayiseemu si ffe tulangirira nti gundi yayiseemu kuba waliwo ekitongole ekikwasa commission yebakwasa abawangula returning officer kaŋŋambe Wakiso tulinayo Tolbert n'afulumya ebyavudde mu Wakiso Electoral Commission eweereza results ne bataalinga ku tale center ne bafulumya results ne gundi bewawangudde wa then ne babaweereza ne bazitwala ku Electoral Commission ewamu kati Electoral Commission ng'ekitongole kyekituweereza ffe ku UPP sinagamba bannaye mulangirire abantu bonna bategeezebwe nti mu kalulu k'egindi ak'Ekawempe North Nalukoola yeyayiseemu oba gundi yeyayiseemu mu kifo kya mukalulu yonna gyekabaka abadde ne balangira kiba nti bategeezezza abantu bonna nti akalulu kawedde twafunye omuwanguzi era y'ono olwo bwamala ofulumizibwa mu gazeti abakkirizibwa okulayira olwo ng'agenda ng'alayira ng'atandika okuweereza abantu kitegeeza bwe mba nfulumidde ku gazeti ne kuba waliwo etteeka limpe ennaku ze mmala ku gazeti ndyoke ndayire singa ziyitawo nga sinalayira nsologina mu kooti nendopa batandayiza lwaki bakeereye kati oba osobola okuddayo abakola akaludde bubuuza kati kiki ekigenda mu maaso naye ffe omulimu ogwaffe guli wano nti batuwadde tulangirire tutegeeze abantu nti omugundi yayiseemu era yagenda okukola ki okugwa mwalonze okukola ki okubakulembera ne bategeezebwa kakati nadde nkubuuzizzaako amaka gano gayingiriramu wa mu Uganda Gazette nze nakeera enkya nempasa mukyala wange nemuteekeeka gazeti enyingiriramu wanze nayanziza sewo kakati Uganda Gazette tefulumiramu biwandiiko bya Electoral Commission byokka oba ebitukwatako ng'abatuuze in general naye waliwo ebirina okuva mu bantu ng'etteeka ligambye nti okutuukiriza obufumbo oba okusaawo ekifo kye bakoleramu obufumbo olina okuba ne license kati kyobuuzizza kibwa mu kutongoza ebifo bye bakoleramu obufumbo nti woba oyina ekkanisa oyina masjid oyina ekifo wogenda okukolera obufumbo okugattira abantu bayingire mu bufumbo nti kati bafumbo olina okuba ne license okuva mu ministry nze okugatta nina okuba nga nina license ekifo kyogenda okugattiramu kirina license okuva Ministry of Justice and Constitutional Affairs kati ekyo kiri mu Marriage Act yekiteekawo nti kati olina okugenda ministry
ne bakubuuza bye babakubuuzizza ne bakuwa license ne bampa license y'ekifo ekyo nebanga nzikirizibwa okugatta abafumbo obutukuvu kati license eyo ofuna notice kaba akalango kitussa mu Uganda Gazette ng'otegeeza abantu tekino ekifo bakoze kiri gazette era ministry etuweereza negamba kino ekifo twakiwadde license egatta abantu okugattirawo abantu exactly kati kiyamba nti woba ogenze mu kifo ng'ekyo n'okolerawo obufumbo oli tajja kuva eri abeere n'okutankana mu bufumbo obwo wabaawo abantu nga bagala bajje batabula obufumbo obaki kati oba omuwadde ekyokwekwasa woba okoledde obufumbo abantu awatali watuufu naye ate naawe akola obufumbo oba agatta abantu mu kifo nga si kiwandiise nga tekirina license ya kugatta abantu mu bufumbo oba okoze ekikyamu kati oba olina okugenda mu Ministry of Justice and Constitutional Affairs n'ofuna license ey'ekifo ekyo kyogenda okukoleramu obufumbo ogattirangamu abantu n'otandika okugatta abantu mu bulungi abatugatta oba bagatta bannammwe nga mugattiramu mu masaŋŋanzira obufumbo bwammwe tububuusabuusa bye mugatta tubibuusabuusa ne mugase tubabuusabuusa nammwe abagattibwa olina omukyala ali waka ate omangudde abantu abo bategeezeza bingi abayina okubeera mu njogera nga bwefaanana mu byobufumbo abuuze nti wengenda okukolera obufumbo balina license egatta abantu egattirawo abantu oleme kutandika bufumbo ng'obutandikidde mu ngeri abantu gye bayinza okujja ne batandika okutankana process gye wayitamu okuyingira mu bufumbo ebyettaka bino gazeti eyingiriramu gazeti weyingiriramu mu byettaka biri mu kifo kimu nti oba ogenda kufuna license ogenda kufuna title ku ttaka lyo oyinza okuba kangeze obadde oyina title yo nebula n'ogenda ministry n'ogamba naye mbadde nina title yange naye oba yabula yayonoonese biki n'owa obujulizi obulaga nti ekyapa kyange nkirina naye oba kyafunye obuzibu caveat simanyi gye yava n'ebirala mu kkowe oba kyabuze kyapa kyange olwo ng'ogenda mu ministry ekola ku by'ettaka n'ogenda mu land commission n'obategeeza kati ffe notice gye bakuwa gy'oleeta mu UPPC okufulumira mu Uganda Gazette oba okuba kalango kutegeeza abantu nti nze gundi ow'egindi nina ettaka lyange liri ku block bweti plot bweti njagala funa special certificate of title eraga obwannannyini ku ttaka lyange era oli bw'atajja ne wayitawo akabanga nga tebazze nti wayiseewo wiiki esooka ey'okubiri guweza omwezi nga teryazze kugamba nti alina obwannannyini ku ttaka eryo ministry ng'egenda mu maaso ng'ekuwa ekyapa kiteekebwawo kuyamba nti waba walina okwemulugunya oba ogamba nti nange ettaka lyange aba asobola okuvaayo kitegeeza ki nti weetaaga otegeere ki kye balangidde mu Uganda Gazette oli bw'aba alanze nga ettaka kuliko enkaayana waliwo ebitannaba kuggwa olwo nga weesobolayo ng'ogamba temumuwa certificate eraga nti alina title ku ttaka eryo mulindeko lina ensonga zange ze zino n'objectinga kati ministry nesooka neerinda ne mu resolving ensonga ezo oba ziri mu kooti oba ziri mu ki ne baziresolvinga olwasooka afuna title oba nanyini oli alina oba nanyini ku ttaka n'asooka afuna title naye nga ku Uganda Gazette oba olanga abantu kumanya nti nze ndi mu process efuna ekyapa ku ttaka eryo mukyala Hafidh gundi Uganda Gazette oba ekyapa kya gavumenti kifulumirako mu mawulire nti omuntu ategere nti nze buli wiiki kanoonyeko ku gguli bweti nsangemu ebikwata ku gazeti omuntu weyo tabimanyi okitegedde kati mubangulo omutegeeze nti buli wiiki oba buli mwezi oba buli mwaka luguggwako tulina tufulumiza mu Uganda Gazette mu lupapula bwe ruti kibaayo neyanziza ssebo kakati Uganda Gazette nga bwetugambye nawe olupapula ntitufulumya tuba tulangiramu ebirango eryo olupapula lwe bayita Gazette the Uganda Gazette yes lwakuba nti ffe
okwewala abantu genda nga bacupula oba bakola ki tujja kyogerako mu maaso kyetukola ekirala mu security printing naye tetusa kyapa ekyo buli wamu nti buli omu akitunde buli omu akituuse ku bantu nti oba oyagadde okukifuna olina kugenda ku ofiisi zaffe Entebbe oba n'ogenda ku Kampala office oba n'ogenda ku mutimbagano ku website yaffe era tulina kye tuyita service portal ku website yaffe nti ogenda ku mutimbagano n'ogenda ku website yaffe waliwo ka section kogendamu ke tuyita service portal koyinza okuyitamu n'ofuna empeereza ez'enjawulo omuli okusoma Uganda Gazette ne bw'ojja ng'oyagala Gazette ey'emyaka nga 10 ejja osobola ogifuna n'ogifuna ku mutimbagano kati oli asobola okujja ku ofiisi zaffe Entebbe oba najja ku ofiisi zaffe e Kampala oba n'atubuulira waali ne tukola enteekateeka naye n'afuna omuntu oba ne tufuna omuntu okusinziira ku ngeri gye tuba twogerezeganyizza n'agula natuteekawo enteekateeka ne tugimutuusaako naye ate omuntu yenna ng'ali wala nga bwe ŋŋambye service portal eba egenda mukolera nti agenda bugenzi ku mutimbagano ate nga ssente si nnyingi bw'oba oyagadde hard copy ya 15 zokka hard copy ya 5 ya 15 hard copy naye jjukira ofuna buli kimu ekirimu oba ogenda kisoma abalanze abagala okufuna ebyapa ku gundi ku ttaka lyabwe electoral commission byeranze returning officers babalanze obufumbo bwabwe abakyusa amannya nabo bonna n'okukyusa ate kati awo nawo kubawo n'okukyusa nina ebinkwatawo nga njagala bikyusa ate ngene mu gazeti kubanga bwe ŋŋambye nti Uganda Gazette oba okuba kalango abantu bonna bategeezebwe naye kirina legal implication no nti etteeka likugambye nga tonnagenda nnyo amanya gange nze Kaliisa Isa okitegedde nina emyaka gyange 38 otegedde kyeŋŋamba bwe mba ŋŋenda kubikyusa nyogereko erya Muhamudu Kaliisa Isa Muhamudu ne Ssaalongo bwe mba nfunye abalongo neetaaga genda mu gazeti ate Persons Act egamba olina emitendera gy'olina okuyitamu actually mu Uganda Gazette si wootandikira oba olina okugenda kankuwa emitendera gy'olina okuyitamu okukyusa amannya gyetuwe nti olina okubaga ekirayiro oba affidavit gy'olina okuyitamu okuba ekirayiro okulaga nti nze Kaliisa Isa nyongeddeko erinnya erya Muhamudu Ssaalongo nobaga bulungi gundi eyo affidavit eyo naye tugamba nti gende ewa lawyer akuyambeko okugibaga okubaga ekiwandiiko ekyo ogende wa commissioner of oaths olumu osanga lawyer naye nga si commissioner of oaths naye oyinza osanga lawyer nga byombi abiri asobola okubaga n'akuyisa ne mu process y'okulayira nti nakakasa nti ddala gwe abadde Kaliisa naye oyongeddeko exactly nakuyamba kati ekyo kyoba okubye n'okitwala ku URSB n'okiwandiisa kuba URSB yewandiisa ebikwata ku bantu Uganda Registration Services Bureau exactly n'owandiisa ekyo ekirayiro kyoba okubye kati URSB nekuwa notice wakati kekalango kennyini kebeekuwadde nga kalaga nti nze Isa Kaliisa wembadde manyiddwa nga Isa Kaliisa nyongeddeko Muhamudu Ssaalongo era kati mbategeeza era mbasaba erinnya lye muba mukozesa kanotisi eyo gy'oleeta ewaffe ng'erimu ebyo byonna bulungi amannya g'obadde okozesa ne g'oyagala okukozesa kati n'akafaananyiiko tumanye nti y'ono omuntu ayogera era ddala y'ono n'okaleeta ne tukalanga ne munteeka mu gazeti netukuteeka mu gazeti okumala bbanga ky'oddikakasa URSB kasitebanga emaze okuwa akalanga n'okaleeta ewaffe kasita kafuluma bweppa kiba kiwedde linnya eryo liba likyuse era oba osobola okulyeyita bulungi nga teri muntu agambye nti oba weeyise kyotali nti weeyise erinnya eritali ttuufu oba eritali liryo kati kyoba olina okukola ekyo naye okwongera okwanguya empeereza yaffe eri abantu kyetwakola nti kati mu by'okukyusa amannya naddala teweetaaga genda kunoonya lawyer mulala ojja buzzi tulina department eya legal ekola emirimu egyo tulina ba commissioner of oaths abayinza okuyambako n'obaga
nokola no swearinga affidavit eyo ne bakuyamba ne bagitwala ku URSB ne bagiwandiisa ne bafuna notice ne bagireeta ne bagiteeka mu kyapa ne tukubira nti munnange kyapa kyo affidavit did poll tujita did poll nti yafulumidde mu Uganda Gazette osobola okufuna okujja n'okola n'ofuna copy nzo tujiyita did poll did poll bannange eno programu ate empomedde okukamala etuuse n'okwetaagako abakubi b'amasimu babuuze ebibuuzo kubanza ebibuuzo mpulira nkyayina bingi gwe Madam Hafidha naali agadde ntegeere ne kubikwata ku Prince School Prince School ekola biki I mean biki ebirimu objectives of the Prince School and so on baako byennyonnyola twongere okubitegeera kaya neyanzanyo sebo naye mbadde nsaba nsooke mbeeko nekimaliriza kamalirize kaguse ku Uganda Gazette ekisooka nga bwe ŋŋambye okukkaatiriza teweetaaga kujja ku ofiisi zaffe kufuna mpeereza eyo osobola okugenda ku mutimbagano n'ofuna kansome enamba eri kuno n'ofuna n'ogenda ku mutimbagano website yaffe n'ofuna empeereza website yaffe eri www.uppc.go.ug n'ogenda wali service portal n'oteekamu byaba kusabye okuregistaringa n'ofuna logins n'okola byonna by'oyagadde okusoma gazeti gy'oba oyagadde okusoma 3 zokka okusoma gazeti yonna gy'oba oyagadde okusoma wonna wooli n'ogisoma okuweereza by'oyagala tufulumye mu Uganda Gazette nti oyagala kukyusa mannya n'oweereza notice gye wajje ku URSB n'oweereza akafaananyiko bulungi proof of payment n'obisaayo ne tubikolako nga twetaagisizza kujja kuba bw'oba oyagadde did poll okufulumira mu Uganda Gazette emitwalo 45 gyokka ng'omaze okubaga buli kimu looyo akuyambyeko naye bw'ogamba nti fenna kanzije tubikolere ku UPPC olwo nga tubikola mitwalo 72 tubikola byonna nga teweetaaga genda ku URSB kwekennyini ne tukuyamba ne tukubagira ekiwandiiko ekya affidavit ne tukiwandiisa ku URSB ne tufuna notice tugiteeka mu Uganda Gazette kati yonna gy'oli omuntu aba asobola okufuna empeereza kati nze ndikyaliwo nze okuba nina ka WhatsApp ko neogamba nti era ako ku gazeti awo tulabe kanyu kuba nyina era nayo bita mu process eyo ebyo abantu nga obwakyali bubeerawo ng'oggyeko bino ebyokugoberera emitendera nga nti ajja tigira nsuulako ka gazeti wano ndabe mateeka gakwata gankwata tetwagala ku omukono gwagaguteekamu tetusomola byama exactly kati batwagala omuntu 3 zokka nawe obeere ng'oyongedde okukola ki okutusapootinga tebirimu bwakyali bino tulina okuteekamuko naye ate tujja okwongera okutegeeza abantu ebiri mu Uganda Gazette tuyinza okuteekawo kopi kati nga wetukola tufuna kopi emu ne tugiwa bannamawulire kati nga ne tuteeka kopi ku binaali nti babeere nga bamanyi bategeezebwa ku biki ebiri mu Uganda Gazette bongere okutegeeza ku bantu nti ku GTV tuteekengawo Gazette bongere okutegeezanga abantu ku biki ebiri mu Uganda Gazette n'okubamanyisa lwaki beetaaga okujja bafune Uganda Gazette bagitegeere n'ebyo birangiddwa obudde butuleseewo eddakiika 2 nga tonnasiibula kona katono ku Prince School naye nzanye sebo kakati tulina kye twatandika kye tuyita Prince School naye nga si kipya mu kaseera k'amatwale nga tukyali mu bukulembeze obw'amatwale waliwo Prince School yesebo nga mutuyita okumanyisa abantu oba okusomesa abantu ebikwatibwa ku printinga nga tukuwa process yonna weetandikira nti oli bw'aba aleese omulimu okostinga otya omuwota emiwendo nti gy'ogenda okukozesa gye yeetaaga okusasula okufulumya gazeti oba okufulumya magazine gy'ogenda okukola nti ba-editinga batya graphics bamukola batya okusetinga akatabo obulungi k'ogenda okufulumya machines bagioperatinga batya bazimaintaininga batya kati process yonna gye tuyitamu okufulumya product esembayo gye tukuyisaamu munkola ya Prince School tweyanze ge bannange manager Mwami Yahya ne ba production managers bange njagala kubasaba wano nzigalawo naye ono omukyala mutukomezangawo
omulundi oguddako mutuwe n'akadde akasingako kano, otherwise njagala okubasiibula. Sooka osiibule, bw'osiibula nange nzigalewo. Nabasiibula mbadde nsaba mbasomere ku namba ya WhatsApp gye muyinza okukozesa okututuukako 0783 9 332. Toyanziza nnyo mutunoonyeeko. Kale nange njagala kubasiibula naye nga sinnabasiibula, njagala okubategeeza nti olwaleero lugenda kuwungeera naye buli omu mwagaliza mirembe myerere, mutambule bulungi, awali obujagalo temugendawo. Mwekuumire mu kumanya mu ngeri emu oba endala, ate mwekuume mu kuuma abaana bammwe. Abaana bagenda ku masomero, badda ku masomero ssaawa eno, abaana abamu mubawa bo beetambule begendere ku ssomero bo bennyini, mubawerekereko tusobole okulaba nti nno batuuka bulungi, kubanga embeera kati yafuuka ndalamu. Abaana babawamba, abaana babula, abaana bakola ebyenjawulo bye mutamanyi, abaana batuusaako obuzibu obutali bumu. N'olwekyo nyongera bakuutira mwenna buli yaleeyo ng'oli muzadde okuuma omwana wo mu kaseera kano ke tulimu. Tugenda mu kaseera ka byabufuzi, kampeyini zita